naye baali bangamba tamanyi Luganda. Kunze, do you know me? Omwana n'agamba nti no. Ne mugamba, can you keep a secret? N'agamba yes. Will you keep a secret? Damuddamu emirundi ng'esatu. Omwana n'alyoka agamba, your mother. But your grandmother doesn't want you to know that I'm your mother. Never tell anybody that you have seen me or I have talked to you. Keep it as a secret because they are going to send you away from there. You will go nowhere. Alajana ye Noel Nanda gatemera mu gy'obukulu 7 nga tumusanze Mitiyana n'atutegeeza nti abooluganda bakozesa olukujjukujju ne bamuggyako mutabani we nga wa myaka 3 nga nnyodde obugubi bwe yayitamu okukuza omwana ono ng'agamba nti eyalibba omugenzi Fred Byuma yatandika okumutiisatiisa okutuusa lwe yamuggyako mutabani we nga bba yeekobana n'abooluganda okuli Damasco wamu ne Rebecca abaali abatuuze b'omu kiwendo ekiri mu ggombolola y'e Busukuma. Omwana bwe yali ng'awezezza emyaka ng'awezezza 3 ogenda kuba gwali mwaka gwa 84 oba 85 nga gutandika. Omwana wange ne bajja ne bamutwalako nno lwampaka nga bagamba nti omwana tuwe omwana waffe naye ate nga tibandabirirako naye bangamba nti anoonya omwana taba nakisa kati ffenna tujja mufiirwa ne bangamba okufiirwa omwana wo muweeyo ogenda akasita bakugambye onoogendanga n'omulaba. Maama ono agamba nti yagezaako okuwondera gye baali batutte mutabani we wabula kyamubuukako okumutegeeza nti jjajja w'omwana ono Grace Bamanyisa nga naye kati mugenzi yali agenze naye mu ggwanga erya Sweden ng'oluvannyuma lw'ebbanga baamutegeeza nti omwana we yakomawo naye nga takkirizibwa kumulaba. Omwezi ogwasooka ne ŋŋendayo omwana nga waali nga bangamba akaabira maama we. Nagenda okuddayo nti obanga n'omwezi oba tegunnawera gwakubiri nga baŋŋamba baagenda dda ne binsobera. Awo neetandika okunoonya omwana simanyi nga bamututte baŋŋamba baagende mu Sweden. Agamba nti nga wayise emyaka 10 taata w'omwana ono Fred Byuma yafiira mu kabenje nga mu kuziika we yafunira akakisa k'okulaba ku mwana we wabula omwana yali takyamujjukira nti ye nnyina nga yagezaako okusala amagezi amunnyonnyole nti ye nnyina kyokka jjajja we n'amugobaganya ng'agamba titaddamu okusembera waali. Kubanga kitaawe yafa yali bamuyita Byuma Fred era yafa accident awo Gayaza. Ne bangamba bw'otogende ku luno omwana wo toliddayo kumulaba. Era ne bannyamba ne ŋŋenda. Bwe nagendayo jjajjaawe omwana gwe nagenda naye mukulu we ng'agamba maama waffe wuuli. Omwana yadduka n'agenda ewa jjajjaawe. Bwe yagenda ewa jjajjaawe simanyi bye baamugamba. Oluvannyuma maama ono agamba nti yakizuula okuva ku w'oluganda omu nti mutabani we yatundibwanga mulekwa mu ggwanga erya Sweden nga yaddamu n'afuna omukisa gw'okumusembererako era n'amuyita ayogereko naye nga yamutegeeza nti ye nnyina era n'amusaba akikuume nga kyama nga kwolwo lwe yakoma okumulabako n'okutuusa kati. Omwana leero kwolwo essaawa eyo tebaamuwerekera. Ne ndyoka muyita nti Franka jangu naye baali bangamba nti tamanyi Luganda. Kunze, do you know me? Omwana n'agamba nti no. Ne mugamba, can you keep a secret? N'agamba yes. Will you keep a secret? Damuddamu emirundi ng'esatu. Omwana n'alyoka agamba your mother. But your grandmother doesn't want you to know that I'm your mother. Never tell anybody that you have seen me or I have talked to you. Keep it as a secret because they are going to send you away from there. You will go nowhere. Asabye abazira kisa abamanyi ku mayitire ga mutabani we Frank awangaalira mu ggwanga erya Sweden okumuyamba bamutegeeze nti nnyina mulamu ng'asabye ne Frank nti bw'aba mulamu ajja amulabeko omutima gutereere nga tannava mu nsi era n'amusaba ajjukire n'ebigambo bye yasemba okumugamba nga wa myaka 12. Bw'obanga oli eyo ng'omanyi Frank osobola okutegeeza ku maama ng'oyita ku nnamba eyo asobole okukaka n'omutima. Namatovu Nora Ttendo yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.